That Sinohydro was awarded this tender is $1.65 billion. That's 5.7 trillion shillings. In your wisdom, with the engineering competence you seem to have, did you think that was a reasonable price? Ababaka ba Parliament abatuula ku kakiiko akalondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo akayitibwa Public Accounts Committee mu lufuutifuuti bakunyizza abakungu okuva mu minisitule y'ebyamasannyalaze n'ebyobugagga bw'ensibo ku ebyo ebitaatuukana mu kuzimba amabiro g'amasannyalaze omuli eri e Karuma ne Isimba. Abakungu bano babadde bakulembeddwamu omuwandiisi wa minisitule eno w'enkalakkalira Priska Bonabantu balemeddwa okunnyonnyola omusimbi omungi ogusukka mu buse bwa ssente za Uganda 5 mu kuzimba ddamu y'e Karuma. Ababaka okukunya abakungu bano kyaddirira okukizuula nti yadde nga ddamu ya Karuma yateekebwamu ssente nnyingi, emirimu gyakolebwa mu ngeri ya gadibengalye nga ne wetwogerera ddamu yajjamu enjatika nga n'okuzimba tekunnaggwa. Ababaka batadde ku nninga abakungu baleeta ebiwandiiko ebikakasa nti bayita mu mitendera egiragibwa mu mateeka okuwa kampuni y'Abachina kontrakita y'okuzimba ddamu naye nga tebalina yadde n'olupapula n'olumu lwe bayinza okulagayo. Kino kijja ababaka mu mbeera ne balagira abakungu bano okutuma omu ku bo addeyo aleete empapula ezikakasa nti emirimu baagikola mu mateeka. The answer questions. There are more details that he remembers. Just one simple thing of whether Sinohydro was the best. And he says that simple thing, fact you can't remember, but you've remembered the chronology of so many things. You must be hiding something. Constructing a dam with a karaya and the buckets. Honorable, I think that's a legitimate information about Karuma. Obuso obusukka mu butaano obwogerwako bwawerebwa Uganda banka ya China ya Exim wabula tewaliiwo biwandiiko biraga nti abakungu bano baasooka kukola mbalirira nga tebannateeka ssente zino kuzimba ddamu. Wabula bo bagamba nti okukozesa kampuni ya Sinohydro baali batuukiriza kiragiro ky'abaweebwa Pulezidenti Museveni n'obukwakkulizo bwa banka ya Exim bwe yabateekako ng'ebawola ssente zino. Between the two presidents, that is our own president and the president of the Republic, People's Republic of China, that Karuma hydropower project should be financed and developed under the bilateral cooperation between the two countries. And it was basically because the money was coming from the Exim Bank of China. Government did not have the money to construct the dams. Ababaka bagamba nti projekti ya Karuma yesinza okutwala ssente mu projekti zonna mu ggwanga yadde nga ne kampuni eyaweebwa okukola omulimu guno yali yawandiikibwako alipoota embi banka y'ensi yonna olw'emirimu gya gadibengalye gyezze ekola mu bitundu ebyenjawulo mu nsi yonna. Trillions 5 ne billions 7 zigenda mu ddamu eyo. Ezo nsimbi mpitirivu nnyo eddamu eno yesinzeyo mu nsi yonna okuseera nnyo. Obanga tulabye ne Ethiopia eyaffe ensimbi ziri dabo ziyita muno kubanga bazongeramu comparinga bono bwoziteeka ku minzaani ne Ethiopia olaba ddamu yaabwe eyaffe bagyongeramu miliyoni 8. Era ababaka bagambye bagenda kuwandiikira Pulezidenti Museveni bamusabe okumusisinkana era abannyonnyole ku nsonga y'okuwa abakungu ekiragiro okukolagana ne kampuni ey'abafere. Kampani Pulezidenti ya directing yekennyini nti eno kampani Sinohydro mugiwe contract. Kati n'olwekyo twagala Pulezidenti alunyonnyole eggwanga lwaki tiyagobera amateeka waki akola directive bwetyo. So n'olwekyo akakiiko ka paaka kagenda kusinkana ne President ku nsonga eyo. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.